Ugandan Lifestyle, nze Sigawa Murishid. Twalaba Gideon Tugume nga yegasibwamu ne Kibalama Nkonge nga bagamba ekibiina kya Nuupu tebakiwangako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gideon ono yavaayo n'ayogera ebigambo bingi nnyo ebisongovu ate era ne yeewera n'agamba okufa n'obutanyagwa bajja kulwana paka okukuuka ejjembe ng'ekibiina kibaddidde mu mikono gyabwe. Kati waliwo olutalo olulala lweyageze maaso n'okubeera nga gulawo era ono yalugudde ku Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Kati ono bamuwadde ensalesale asobole okubeera nga yeetonda nga bawulira. Ebyo byonna bye wafulumya amawulire ag'obulimba ku Katikkiro agatambulira ku social media n'emikutu emirala gyonna ebintu ebyo wano lweyo era ebigambo byonna bye wayogera obimenyewo. Kino kiteekeddwa okukolebwa mu bbanga lya butasussa nnaku 7 oluvannyuma lw'ekiwandiiko kino okufuluma. Ekiwandiiko nga kimaze okufuluma. Kale ebiri mu kiwandiiko kino eno kigamba bwe kiti nti notes of intention to sue and to initiate prosecution for defamatory, false and malicious statements made against the Katikkiro of Buganda and the Kingdom of Buganda. Bagambye nti we represent Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, the Katikkiro of Buganda and the Kingdom of Buganda regarding defamatory and false statements made by you in a video circulating on social media. This video contains multiple grave and baseless allegations against the Katikkiro and the Kingdom of Buganda, including that the Katikkiro allegedly received coffee seedlings worth 47 billion from the Uganda Coffee Development Authority in the current financial budget for them. That the Katikkiro allegedly received appropriated 47 billion from the Buganda Kingdom Royal Treasury, Nkuruze, purportedly budgeted for coffee seedlings for personal gain and shared part of the sum with the members of the Buganda Parliamentary Caucus. The Katikkiro asked for a supplementary budget of 2024-2025. Kale abeegi nnyo ebyasobodde okubeera nga biteekebwa mu kiwandiiko kino naye nsobodde okubeera nga nokolayo ebimu ku ebyo. Kati Tugume yaweereddwa ennaku 7 era zigenda zitambula okuvaayo awebwino n'obujulizi. Kuba bano bongera ddala okulambika ne bagamba nti bwe babanga gavumenti ebadde egaba endokwa zemwanyi ziri wathe obuwumbi 8.4 billion. Ate gw'ogamba otya nti baneeno batwala endokwa za buwumbi 47. Okitegedde bulungi nnyo. So bino nno n'ebirala ono byagenda okubeera nga atunka nabyo singa n'alemu okwetonda n'okuwithdrawing ebigambo bye yagenda maaso n'okubeera nga ayogera. Vaayo gambe gunsinze bannange nsaba kunsonyiwa. Omanyi bagamba gunsinze aliwa bitono. Kale mu mbeera bwetyo ebyo bisobodde okubeera nga bitambula. Akatulinde tulabe mwami Gideon Tugume anaasobola okubeera nga withdrawing ebyo byayogera. Nonno ye Executive Director wa Human Rights Defenders Association. Kati omukulu oyo akatulabe kyanazaako. Nze Sigawa Murishid.